olunaku lero tuli mu kibiina kya PPP, People's Progressive Party. Tuzze okulaba embeera ate bweyimiridde mu kibiina n'ebintu nga bitambula mu ggwanga. Ssentebe w'ekibiina kino omukulu Saddam Gayira gwe tuli naye olunaku olwaleero atubuulira ebintu ebitambula mu kibiina ate n'embeera nga bweyimiridde mu ggwanga. Ssebo we twogerera kiro y'omuceere omwavu takyasobola gyetuusaako, buli kimu kirinnye ebbeeyi era tuziga nti oba oliawo n'amafuta ate gayinza okulinnya ebbeeyi. Omuceere tisigwe gw'erima sigwe gwetambuza, tuwira nti kati kuva Tanzania naye munnayuganda sooka omubuuzeeko ate omusiigire ekifaananyi eggwanga lino waawe liraga nga n'abaana baffe bakyali waka tetusobola baliisa naye ate tulina okubazza ku ssomero. Abatulaba n'abawuliriza ate n'abawagizi ba Beg Media balamusiza ate nammwe n'embeebaza okujja okutunoonya omulundi ogwokubiri bukyanga media platform eno etandika, naye ate n'okwebaza nti bukyanga etandika ebbanga eritali ddene efunye abawagizi bangi nnyo kubanga nange embeera ngoberera buli kiseera. Ago ge tuyita amaanyi g'abantu n'obwagazi bw'abantu abasinga okwagala ebintu ebiri professional ebyekikugu, kubanga ndowooza bwe tunula ku mukutu gwaffe teguliiko kyesitaza, tukola omulimu oguli professional nga gwe munnamawulire yagasomako. Era ndowooza kye kimu ku bisinza okuleeta abantu okuba nti bazze bangi mu kiseera ate nga kitono. Kakati nze ng'omuntu nina ekizibu wombuuza ku bizibu bannayuganda bye basisinkana mu kiseera kino, naddala nga bikwatagana n'ebyenfuna, nga bikwatagana n'ebyenfuga. Bw'oba obuuzizza nze nga muntu nja kuwa ansa ndala, ate bw'ombuuza ng'omukulembeze ate era nkuwe ansa ndala. Kakati bw'ombuuza nga muntu nja kugamba nti nze ndi musanyufu nnyo. Munnayuganda okunyigirizibwa? Njaga nti ndi musanyufu nnyo era njagala omuceere gutuuke ku mutwalo oba oliawo gutuuke ku gumu n'ekitundu ne bwe kiba kyetaagisa bwebiri. Bwe njogera ku muceere ntegeeza ku bintu ebirala byonna. Lwa nsonga nti nze ng'omuntu mmaze emyaka 27 ng'olwana nga tulaga bannayuganda bino bye tulaba bijja buli kiseera bikula, naye bannayuganda olw'okubanga bw'agenda wali n'anoga omuyembe gw'ataasimba n'agulya n'akkuta, n'agenda n'asanga muwogo eyamererera n'ali oyo n'anywerako amazzi n'akkuta. Kakati bannayuganda nga ne bwe tubagamba bino bye tubagamba bagamba ebyo byabo byabannabyabufuzi. Kakati bulijjo nze nsaba wabeewo embeera we tuyinza okutuuka nga buli omu kimukutteko, nga buli omu munyiivu, kubanga abantu boolaba mu mawanga nga Sudaani, abantu boolaba mu mawanga nga Libya, bw'oyongeza omugaati gumu kitegeeza nti buli omu tagenda kulya, tebalina nnimiro, buli kimu bakigula ku dduuka kye balya. Kakati ffe tetubaddeewo na kintu wano kitugatta ffenna, era kyova olaba nti ffe bwe banyigiriza owa boodabooda abatembeeyi bagamba nti abo baboodabooda be banyigiriza, bo tebafaayo, tunyigirizibwa lwa buteegatta. Bwe banyigiriza abatembeeyi nga ab'amaduuka bagamba nti abo abatembeeyi batubonyaabonya. Kati ate ab'amaduuka nabo bwe babaleetako omusolo omungi ennyo nga abatembeeyi bagamba nti nammwe kamukirabe. Tetuyinaayo kintu kimu kitugatta wamu kugamba nti enough is enough. Kati nganze omuntu bino byonna byendaba kaakati ndi musanyufu ngamba nti kaakati leka tutuuke ekiseera nga buli yali agamba nti ebyo byaba Saddam, nga buli yali agamba nti ebyo bya bannabyabufuzi ng'alaba birabe nti kaakati bimukwatako biyingidde ne mu nju ewuweeka. Olowooza ki ekivuddeko embeera eno buli kimu okulinnya ebbeeyi naddala omuceere gwe twali tumanyi nti ogoda kati edda twagulyanga ku Christmas na Easter, naye kati omuceere badde yafuuka mmere ya buli lunaku, naye ate kati efuuse ekizibu.
ebivuddeko ebintu okulinnya factors nyingi. Factor y'ebyenfuna mu nsi yonna buli omu agimanyi ng'eva ku lutalo oluli wakati wa Russia n'America, oba Russia n'amawanga agagiwagira n'America n'amawanga agagiwagira nga balwanira Ukraine. Kubanga abalala bagamba nti Ukraine erwana ne Russia. Nze ng'omuntu amanyi saagala kugamba nti Ukraine erwana ne Russia kubanga mmanyi nti olutalo luli wakati w'aba superpowers ababiri n'amawanga agabawagira naye nga balwanira Ukraine. Kakati olwo definitely luleese economy z'amawanga okushakinga. Ekintu ekyokubiri ye COVID gwe twayitamu, oyo naye yaleeta economy z'amawanga okushakinga. Naye amawanga gonna ekigasevinga mu nsi galinga maka. Amaka olowooza ku bintu ebye mu kiseera nti nga muli bulungi, n'olowooza ne ku bintu mu kiseera nga muli bubi n'obyetegekera. Kakati ekizibu ekiri wano kyoga kyeki kireese nti wano ewaffe mu Uganda wo abakulembeze bo beeyisanga omuntu ali obulungi nga talowooza nkya, talowooza kwosankya, talowooza lunaku luliddako. Kakati ekyo kyekizibu kye tusinze okufuna nti biri byonna byenjogeddeko challenges eziri mu nsi yonna zandibaddewo, naye amawanga ageeteeseteese gaba n'ebittavu. Gaba n'ebittavu mu mmere, gaba n'ebittavu mu oil, gaba n'ebittavu mu ssente. Ebittavu ebanga bank nga mwatereka emmere nga mumanyi nti ekiseera senga emmere ebula ne wayita emyezi 6 oba 8 ng'ejja kuba emyezi 6 oba 8 mugenda ne mutoolayo emmere ne mujja ne mugiteeka ku katale. Ekyo ne kisobozesa emmere kwegamba emiwendo okubeera stable.